Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sibyo tamu nanchuka chuka jebaleko Allah yebale kukuuma amazima ga Katonda mu ggulu munanchuka chuka nkubulire amazima gali nti Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency nze sikubanja omulimu gwogukoze olunaku ne bwe lucha Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ogamba nti ovudde mu kintu kino amazima ga Katonda mu ggulu nze sikubanja olunaku ne lucha nibangamba nti Kyagulanyi Ssentamu bamuwadde akasente n'ava mu kintu kino sirigenda kukyawa obulamu bwange bwonna kubanga tewali mulimu gwotakoze bannayuganda ffe tusigaze ekyaffe otubuusizza otulabudde otulaze enkuusiiri otulaze embutanta otulaze ebireebereebe mu nsi ya Uganda bwe kibanga buli omu ayaayaanira nkyukakyuka mu Uganda ng'olunaku lwa leero amayinja gonna bagakyusiza bagakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alinga yabadde pulezidenti wa Uganda emyaka 40 amazima ga Katonda mu ggulu Kyagulanyi Ssentamu kye wakola kyali kinene nnyo okulinnya mu mugaati gw'abasajja oba wa NRM oba wa opposition oba waaki ba elders bonna betumanyi bonna amayinja bagakasuka wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'obabuuza nti yabakola ki tebakyogera era bw'obabuuza mumulanga ki bakugamba nti Kyagulanyi ayonoonye ebyobufuzi bya Uganda naye nga yakabeera mu byobufuzi emyaka 6 bwe tubagamba nti bwe kibanga yayonoonye mmwe mugende mutereeze we mwagala okutereeza ate nga batangatanga kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe sikupraising Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe sikusuusuuta mba ngenda kusuusuutaani okisoko gudda amaaso g'abannayuganda ne bategeera ekikyamu kyekino ekituufu kyeki olunaku lwa leero ne bw'olaba mwami Museveni ajjeeyo emmundu ajjeeyo tanka ajjeeyo biki gwe mumuli ogulabudde abantu ne bategeera ensi yaabwe era kyova olaba Kyagulanyi Ssentamu His Excellency threat eri gavumenti ya Uganda si kuba nti ababba si kuba nti abakola ki naye kuzuukusa bantu kakati nze mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency mbankubanja ki era gwe munna-Uganda His Excellency oba omubanja ki ye kankubuuze gwayogerera His Excellency Robert Kyagulanyi amafuukuule kiki kye yakkola abasinga be mulaba abatayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abali mu myaka 45 okudda waggulu ekisinga okubaluma nti yabaleka mayiro sikulimba tewali kirala kibatawaanya balina bubeezi futwa balina bubeezi nnugu balina bubeezi butayagaliza olw'ensonga gy'atambuzaamu ebyobufuzi bya Uganda ekikukyaya kubalabisa ekikukyaya kulaga bannayuganda nti ababi be bano naddala abantu abali mu opposition kye bawulira ku ssaawa eno kye bandyetaaze kulaba nga Allah akugjawo oba nga bakuwa obutuoveewo naye tusaba Katonda agira kyakutukuumira naye nze kulwange ng'omu nga munna-Uganda ali awulira nga wakwatibwako nze ku ssaawa eno ne bw'okeera n'okivaamu sirigenda kukunenya sirigenda kukuvuma sirigenda kukola kintu kyonna kikuvoola olw'okuba ovudde mu byobufuzi bya Uganda kubanga tewali kyotakoze naye weewuunyaamu abantu abakulu abamaze emyaka 40 nga mulaba ebyobufuzi bya Uganda bwe bitambula mulemeddwa n'okusalawo okuteekateeka bantu kyabagenda okubaddira mu bigere nga mmwe muvuddewo lwaki kubanga mumanyi nammwe temwagala kuvaawo buli kaseera mwagala kwekuumira ku ntikko kyekiwalanya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kye tulina okukola kyekikiffe ng'ab'omulembe guno ssaawa eno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tanneekyawa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannafunamu kibeera kigamba nti ye bannayuganda benzukusa abatafaayo lwaki sibivaako
tulina okukwataganira awamu naye kubanga amaanyi ge gali mu ffe naffe amaanyi gaffe gali mu ye. Tulina okuba nga tukwatira wamu okulaba nga tukyusa obuyinza okubuzza mu mikono gyaffe tusobole okulowooleza ensi emyaka 40 mu maaso. Bo balowooza ekyabwe eky'emyaka 40 ne kiggwa lwakuba balemeddeko obuluvu n'obutayagaliza bubalemesezza okuva mu bifo okulaba nga abaana abato babiddamu basobole okwerowooleza. Obululu bw'omuddugavu bukulemesa bukusobera kubanga bw'obanga omukulembeze owezezza emyaka 10 nga mu myaka egyo 10 in fact ku independence ya myaka 63 otutteko emyaka 40 naye era olaga nti toli mukufu owulira oyagala kintu kukisikiza famire yo. Mwami Museveni diru yayiika ab'opposition mwenna abatayagala Kyagulanyi diru yammwe yayiika. Omuntu yenna yali akozeko ku diru weeyikokkiriza noga nti akati eneeyise kanzikirize ngende n'ekiriwo. Diru zammwe zaayiika ez'okutwala bannayuganda mu busiru nga mulowooza basiru mulowooza bagwagwa mulowooza tebategeera. Diru yammwe yayiika mukkirize nti diru bweyiika n'okkiriza oddayo ne weeseetinga buto. Mwe mwali mumanyi tugenda kubeera basiru ebbanga lyonna. Ate bannange kambabuulire bannayuganda temwali na basiru wabula eggwanga lyonna omukulembeze bw'alikulembera ennyo atuuka okulowoolezesa abantu nti bwe batyo bwe balina okubeera. Okujjako bamala kufunayo omukulembeze n'ababuusa n'abagamba nedda si bwe mutyo bwe mulina okubeera, abantu ne balabuka ne mulyoka mutegeera nti eggwanga bulijjo lirimu abantu abagezi. Njagala mbawo ekyokulabirako ekya Burkina Faso. Burkina Faso yali yatuulirwa nga y'emu ku nsi 10 ezisinga obwavu mu nsi yonna. Ng'era abakulembeze baayo balowoozesa abantu nti bwe batyo bwe balina okubeera mpaka lwe baafunye omukulembeze omugezigezi. Aba Burkina Faso ensi yonna n'eryoka etegeera nti aba Burkina Faso bagezi. Kaakati naffe kye tulina okukola nti tulina okwerwanako okulaba nga twezza obuyinza ensi etegeere nabana abatutwalaganya bategeere nti be baali batwala tebaali basiru wabula baali bakiwadde buwi budde. Kakati munnayuganda kye tugenda okukola kiki? Tugenda mu kye bayita protest vote nga tetugenze kutulangirira wabula tugenze kukima buwanguzi, tugenze kukima buyinza, tugenda kukima mu buyinza mu bulungi oba mu bubi kubanga ekisanja ky'omusajja ono kijja kuba kiweddeko. Tetukkiriza kutunyaga nga bwe yatunyaga luli. Bwe tunakkiriza ku mulundi guno ne tugamba nti n'atubba ne tusigala eka ne tutuula bagenda kututwala emyaka emirala 10 kubanga ekisooka okulonda Museveni agenda kujjawo batandika okulondera mu parliament nga parliament yeeronda of which bwe kibanga parliament gye tulina esobola okutuula n'esalawo nti nti ku lwa Museveni abaana baffe batwale mu kooti masho obatte. Ndowooza ekyo abantu abakulu be tulina ku ssaawa eno basalawo nti ku lulwo nga Museveni gwe tuyita Katonda abaana baffe oba otwala mu kooti masho oba basalira gwa kufa baabo tubakuwadde. Kaakati watya bwe tunaasukka 2026 ne bagenda batuyingiza parliament nga buli kimu kisalwawo parliament nga ne president yasalibwawo parliament. Tugenda kwerwanako tuti baganda bange kino kye kiseera okulaba nga twerwanako, okulaba nga tukyusa obukulembeze mu bulungi oba mu bubi. Bino ebyokugamba mbu simanyi we are non-violent ebyo bigenda kuvaawo. Tetugenda kwata mundu naye tugenda kweyiwa ku nguudo mpaka mutuwadde obuyinza bwaffe oba mwagala oba temwagala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okutuula mu ntebe eyo, si yammwe entebe ya bannayuganda. Mwami Museveni entebe ya Uganda siiyo, ya bannayuganda. Munankyukakyuka nkwagaliza byonjagaliza I sign out.